بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما مشاهدين وانا مستوديو سيزا pale FM 17 katonyeze mwenda ekula eri omuntu wabuliyo nga programu yaffe ya As'ilatu al-Mustami'in ebibuuzo ebyatuwuliriza ebirabulirwa ku 5 tugiguddewo na kitabo kya Allah Qur'anul Karim ebadde suratu al-Ghashiya ng'eggwako okuva omugenza Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, omugenzi gwe tusabira Allah tabaraka wa taala musaasire ebyamusobako mu al-Mushaf al-Mujawwad. Nze Imam Shayne, programu yaffe ebibuuzo bigenda butereevu kuva mu ggwanga lya Saudi Arabia biva wano ne biddibwamu Sheikh Dr. Abdallah Hudhail, oyo nga senior lecturer mu Imam Muhammad Islamic University wali mu kibuga Riyadh, ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Saudi Arabia. Ekibuuzo ekisooka omubuuzi atugamba nti ma hukmu aqdi nikah anil ba'id, alabuuza mu okuwoowa omuntu ali ewala. Tugambe nti omwami ali Bulaaya mu Britain ate omukyala ali wano. Amasala g'okuwoowa abantu nga bali mu bifo byeyawudde nga byesudde, oluusi mwami ayinza okuba ewala, oluusi mukyala. Kiramula kitya mu sharia? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإجابة على أسئلة المستمعين، يقول السائل هذا السؤال الأول: ما حكم عقد النكاح عن البعيد مثلا، يعني أو عن بعد، يعني المرأة في بريطانيا وأهل الزوج الذي يرغب بها مقيمين في أوغندا؟ الأصل هنا أن يكون النكاح في مجلس واحد، وأن تتحقق أركانه، يعني وجود الزوج ووجود الولي ووجود الشهود، فهذه يكون في مجلس واحد. وها هنا مسألة إذا كان المجلس الواحد متباعد، يعني بمعنى هو مجلس واحد لكن تستعمل فيه الوسائل الحديثة كالاتصال بالهاتف، فيكون الزوج في مكان وولي المرأة في مكان والشهود معه أو الشهود مع الزوج، فينعقد المجلس الواحد يعني في الوقت الواحد لكن أماكن متباعدة. هذه مسألة حديثة واختلف فيها أهل العلم، بعضهم احتاط لذلك بحيث أنه يخشى من التلاعب، لكن إن أمن التلاعب، يعني إذا كانت المسألة أن الزوج هو أكيد هو الزوج وما كان هناك في الاتصالات تلاعب أو تداخل تقليد الأصوات أو نحو ذلك، إذا أمن هذا الجانب فيكون المجلس مجلسا واحدا ويصح العقد هنا. وهذا ما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. Ennamula y'okuwa abali ewala ekisooka Oweekitiibwa Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yatangaza ku nsonga ey'okuwa abantu abali ewala, era ng'ekyolina okumanya ku byo kyo kikkirizibwa mu byonna. Oluusi nga omukyala yali ewala, abaami nga bali eno, oba omukyala yali eri, oba omwami yali eri, nejjukira nti kulina okuba mu lutuula lumu, mu kifo kimu, mu kutuula kumu. Olwali tusobola okukozesa ku ebize birabikako mu media, mu social media ng'amasimu agoogera mu loud. Katugambe nti omwami ali mbazungu, omukyala ali wano n'abagenda omugaba, ne bamwatuza omwami ng'ali eri mu simu ya loud nti nzikiriza okumpoowa ne Mariyamu ku lwa mahale, Mariyamu ziraba muzaale ku lwa mahale gemuwadde bla bla bla, nga tumanyi ebitambula, nga wano waliwo abawulira ebigambo ebyo. Nobanga omukyala yali eri nga tabawo bali wano, katugambe nti taata w'omwana amugaba oba abantu b'omukyala bamugaba bali wano, n'omwami awasaali wano ng'ate omukyala yali eri, ate ekyo kyekisinga okubanga kyekyangu, kubanga era ne bulijjo ne bwe tuba tuwa wali mu ddiiro omukyala tabaawo,
abaina watudde walala emikolo gino ne gigenda mu maaso ate nno lusitawulira nakuwulira kati ekikulu ennyo omukoowa kuno olina okukakasa nti agaba waali agabibwa waali gwe tugaba waali abagabi abajulizi ebyo birina okuba nga bikakasibwa okuba nti tubirina era nga kikkirizibwa gwe munaffe tuwuliriza wano ku mpewo za Paala FM 17 katonyeze mwenda ekkola eri omuntu wa bulijjo. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ekibuuzo ekyokubiri إذا أكل السبع من البقرة شيئا قليلا فهل يجوز أن نأكل بقية البقرة؟ ونابوزا سينغا ensolo enkambwe السباع ze ensolo enkambwe ezenjizi empologoma engo ezo ziri fresh Omwarabu aziyita السباع era Allah azogerako mu Qur'an nti wama akala sabu illa ma dhakaitum. Asabu ze ensolo ezo nziwe nnyo eziri abantu eziri ensolo zinazo eziri fresh. Kiramula kitya singa ensolo tukamye ente yaffe waliwo ekize nekigiryako empologoma egirumyeko obengo nejja neryako ekitundu kuyo bugenza okukya ku makyanga ekyaliwo nga byaliriddwako kikkiriza omwanadamu ate okuba nti aganyulwa muyo. السؤال الثاني يقول إذا كان سبع من البقرة شيء قليلا فهل يجوز لنا أن نأكل بقية البقرة؟ يعني كان يفهم من هذا السؤال أن رجلا ضحى بسبع بقرة وبقيت 6 أسباع فهذه 6 أسباع هي ليست من الأضحية يجوز له أن يأكلها أو يتصرف فيها كما يعني أراد لكن الأضحية تمت بالسبع والأضحية أيضا يأكل منها الشخص ف6 أسباع الباقية فهذه لا تأخذ الحكم لا تأخذ حكم الأضحية في السبع الواحد إلا إذا أراد أن يدخلها في الأضحية بحيث يضحي في البقرة كاملة والله تعالى أعلم. Okwanukula ku nsonga eno owekitiibwa Dr. Abdullah Hodhel atugamba nti mwanadamu singa aba asangiriza ensolo eno ng'ekyali nnamu katuge baagiddeko kisambi kimu naye ng'ekyali nnamu neesalibwa bulungi neeraga nti wadde ekyali nnamu ate obusiraamu tebutugana kuba ntugiganyirwamu n'ebisolo ebirala byonna nga byetuwangala nabyo olw'etteeka erigamba nti wama akala sabu illa ma dhakkaitum temukkizibwa kulya ebyo ebiririddwako ensolo enkambwe zikirimaanyi okujjako emusisinkanye nga bikyalimu obulamu ne bibaagibwa ne biragano ne sayini kubanga oyinza ogenda gibaaga nga banyigagiwedde dda n'esamba mu katini era etteeka lino ligana n'ebyo emmotoka egitomedde emmotoka etomedde embuzi endiga ente n'ojja ogisale bw'etasamba nnyo nga bw'olina okusamba nga nnamu tuba tetukyagiridde eyinza okusamba mu katini naye ng'ekulaga nti badde nkyalinamu obulamu naye butini naye olwo okusanga nga eguddawo emmotoka egikubye naye ng'eguddawo esirise n'ossaako ekiso n'egenda esamba olusamba kiba kitegeeza badde ekyalinamu ebyo mu mbeera efaanagana bwetyo tukkizibwa okuba nti tugiganyirwamu biidhinihi tabaaraka wa taala. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. agenze maaso mu kibuuzo ekyokusatu hal sahih anna nabiyullahi Musa alayhi salam wakaza malikul maut alayhi salam abayi kituufu mbu nabbi wa Allah Musa alayhi salam yakuba engumi malayika walumbe kigambye okuba nti nabbi Musa malayika walumbe yagikuba engumi katuwulirize. السؤال الثالث
هل صحيح أن نبي الله موسى عليه السلام وكز ملك الموت عليه السلام؟ صحيح في ذلك، نعم، جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى فصكه فقع عينه، يعني فقع عينه، ضربه موسى فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. ذلك أن الأنبياء جعل الله عز وجل من خصائصهم أن ملك الموت يستأذنهم أو يأتي يخبرهم ويستأذن في قبض الروح، فأرجع الله عز وجل عين ملك الموت إليه كما كانت، ثم قال له اذهب فقل له يضع يده على متن ثور، يعني على جلد ثور، فأي شعرة وقعت على يده فله بها سنة، يعني يعيش سنة كاملة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ثم ماذا؟ يعني ثم ما؟ قال ثم الموت. قال فالآن، ودعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هذا صحيح ولا يضر ملك الموت ذلك، إذ أنه خلق من خلق الله عز وجل يصيبه ما يعني يصيب المخلوقات، فالله عز وجل جعل ذلك حكمة، والله تعالى أعلم. ayanukudde nti owekitiibwa nabiyullahi Musa alayhi salam kituufu ekyo ekitusoma mu bitabo malakul maut gwe twakazaako malayika walumbe bwe yajja mu maaso ge n'amutegeeza nti obudde bwali butuuse bw'okuddewa Allah amakulu kufa, n'amusinsimula eŋŋuumi eri gye bayita musunsula ndaggu n'amugyamu n'eriiso. Ebyo bituufu, tebirimu kubuusabuusa, wabula birimu ebyokuyiga, so si kuseka busesi na kwewuunya nakuga nti ate yono katemba ki. Ekisookera ddala ba anbiya alayhim salaamu bo Allah tabaraka wa taala yabatumiranga malayika ne zibategeeza nti tayimu etuuse. Tebali nga ffe bannakunkunya eddanga enswera y'okumugugu oba okyaba yukoddamu n'oddamu li ne lutema. Bo bali bamala kutegeezebwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Nabbi Musa okukuba eŋŋuumi malayika walumbe, Allah yali alatulaga nti ne bamalayika bitonde bisobola okufuna obukosefu, kubanga bitonde bisobola okufuna obukosefu. Ate ekyokusatu okuba nti yamukuba eŋŋuumi n'amugyamu eriiso tekitegeeza kuba nti kati olwo malayika walumbe alina limu liri baalijjamu. Si kitegeeza. Era kyolina okutegeera gwe munaffe atuuliriza wano ku mpewo za PAL FM 17.9 ekkola ery'omuntu wa bulijjo, nti nabiyullahi Musa alayhi salam yakuba malakul mawuti eŋŋuumi naye yali ali mu kifaananyi kya muntu. Amakulu teyakosebwa nti kati yafuuka wa mulema oba aliko obulemu, era ali nnomo bulungi, era talina kigambo kyonna. Kakati ekyo kituufu, nabiyullahi Musa alayhi salam ebyo byaliwo era yabikola. Kakati ekibuuzo ekyokuna, ishrah lana ma yakhussani ru'a fil manami shar'an. Abuuza tunyonyole ku sheikh waffe atunyonyole ku bikwatagana n'endooto mu sharia, okuloota omuntu nga yeebase ebirooto ebibeerawo. Katuwulire okwanukula kwa sheikh. السؤال الرابع يقول اشرح لنا ما يخص عن الرأي في المنام شرعا. هنا السؤال غير واضح، لكن ربما الرأي هنا مكتوبها الرأي والمراد بها الرؤى. اشرح لنا ما يخص بالرؤى. الرؤى في المنام على نوعين: رؤى صالحة صادقة فهي مبشرة يستبشر بها العبد المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت انقضت النبوة ولم يبقى إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة أو الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. النوع الثاني هي الرؤى المزعجة التي هي الكوابيس أو أن يرى أشياء تخيفه أو يظن أنها تضره، فهذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتحول إلى الجنب الآخر وينفث عن يساره 3. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تضره، خلاص لا يفكر بها، لا يفكر فيها ولا يبني عليها أي شيء، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تضره. نعم والله تعالى أعلم. Endooto mu ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu ziteekulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka z'endooto ez'entiisa ez'oloota ng'okaaba, ogwayo, olwanagana, ova ku muti, osimattuse, ofunye obuzibu, banno badduse, gw'olemereddwa, ogwo muteeko. Era ogwo muteeko Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba oba olose ekirooto ekitiisa ezuukuka ogambe nti a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa, ofujje ku sayidiyo eya kkono emirundi 3. bw'omala okufujja ku sayidiyo emirundi 3 eya kkono, ate oluvannyuma okyuse ne sayidi gye weebakiddeko biidhinihi tabaraka wa taala, weebakire sayidi endala gwe munaffe atuuliriza. Era Sheikh atugamba nti weewale n'okulowooza ku mbeera eyo, gye wali ogirowoozaako, insha Allah ekirooto ekyo tekijja kukosa. Kaakati ate gwe munaffe atuuliriza n'agamba nti n'omuteeko ogwokubiri ebirooto ebyesanyu, ebirooto ebisanyusa, ekyokulabirako olwose oli mu ssala, olwose osoma Qur'an al-Karim, olwose embeera ezifaanagana bwe zityo ezimu okusanyuka, ate ebirooto ekika ekyo nagwo muteeko. Era bw'oba obiroose tuyigirizibwa okuba nti tobinyumiza buli omu. Waba aloota agenda kukola hijja, aloota afunye amaka amapya, tumulaga binyumya, kubanga ebirooto oluusi ate bituukirira. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti obwannabbi bwakoma, teri nabbi agenda kujja, wabula waliwo embeera ezijja sigalawo ez'abannabbi nga zeziruwa endooto ennungi. Endooto ennungi zeziruwa zezo z'oloota ne zikusanyusa, ate ne zijja zibaawo. Era kyobola batugaana okulootolola endooto ennungi, kubanga endooto z'ennungi z'oloose ate abalala bayinza zikwatibwa ensaalwa. Olite naloose ngenze e Makka, laba nno ologojjana ozijja wa ssente zikutwala e Makka nga bw'ofaanana bw'otyo gwe. Kisoboka. Kati endooto z'ennungi tozirootolola, tozinyonnyola bantu, kubanga abantu baffe si be bali awo nti bavunaanyizibwa nnyo. Kaakati wonna tugamba nti ekibuuzo ekyokutaano, kamu shuruutu tawba almuttafaqun alaiha, obukwakkulizo bwa tawba buli bumeka obwo bwegattibwako abamanyi bonna. يقول هنا السؤال الخامس: كم شروط التوبة المتفق عليها مع ذكرها؟ شروط التوبة 3 وأحيانا تكون 4. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني إذا كان على ذنب يريد أن يتوب منه يجب أن يقلع منه، فالإقلاع عن الذنب. الشرط الثاني الندم على ما فات، أن يكون نادما على وقوع هذا الذنب منه وليس فرحا به أو أنه أمر عادي لا شيء فيه، فيجب أن يكون نادما على ذلك. الشرط الثالث أن يعزم، يعني مع التوبة أن لا يعود إلى الذنب. إذا كان يريدها توبة مؤقتة، يعني أتوب الآن وسأعود بعد فترة، هذه ليست توبة، فيجب أن يعزم في قلبه أنه لا يعود. إن عاد مرة أخرى هذا لا يضر توبته الأولى إذا كان فيها عازما ألا يعود، لأن المرء يضعف. لكن الإشكال إذا كان لم يعزم على عدم العود وإنما يفكر أنه سيعود لكن في وقت آخر أو معين، هذا ليس لم يحقق التوبة. إذن عليه أن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب. الشرط الرابع متعلق بالذنوب التي فيها حقوق للعباد، يعني كمن يظلم أو يسرق أو يضرب أحدا بلا حق، فيجب أن يتحلل منه، لأن هذا لا يسقط عنه إلا بمسامحة أو بأداء الحقوق، لأن أداء الحقوق بين العباد الله عز وجل لا يترك منها شيئا، لابد أن يقتص كل من الآخر، فعليه أن يتحلل منه. نعم والله تعالى أعلم. Okwanukula obukwakulizo bwa tawuba buli busatu, abamanyi abamu obwasinga okuba nga bwegattaako, ate abalala bagamba nti obukwakulizo buli 4, era nga akasookera ddala kwekakasa nti sigenda kuddayo kulabikako mu zambi eryo. Allah wange tabaraka wa taala, nzize gy'oli, nvuddeyo mikono gya shaitan era toliddeyo kundabayo.
okuba nti okakasa Allah tabaraka wa taala obutadda mu zambi. Ate akakulizaako okubiri okubanga wejjusa. Bw'ojjukidde zambi eryo likakuwoomereza na kusiiriza na kujjukira mbeera yalinga waawo owulire ekiwoomereze. Obanga ojjukidde zambi laga okunyolwa, okulumwa n'okuba nti tolina mirembe, kubanga osanga ate omuntu azze kukola tawuba naye ng'ate lwajjukira zambi aga nti ffe twadigida ffe boolaba zijjukira ebiseera ebyo, zijjukira nankani, zijjukira ng'olaba nti akulaga nti yalinga mu kinyumo, yalinga mu kuwoomerwa. Ayo si teba tawuba. Tawuba entuufu okuwulira nti mbutuufu bw'ojjukira zambi onyolwa, olumwa, owulira ennyiike, owulira okuba nti ofeelinga small, naye so si kujjukira ate zambi ate n'olaba nti wali togambikako. Ate akakuliza akalala kwe kubeera nti eba mu biseera ebyayo, okubanga tawuba eri mu ebiseera inna allaha la yaqbalu tawbata al-abdi inna allaha yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir. Allah akkiriza okwenenya kw'omwanadamu ebbanga ly'amala nga tawuba yagikoledde mu kiseera nga tanaakutuukaako mu kiseera ekirimu kikuba mukono oba okuyitiitira. Kati tawuba erina okuba nga eri mu time nga so si obudde buweddeyo omaze kulaba ku bamalayika bakimya omwoyo gwo n'olwokuba otandika okuga nti ate nenenya erina kuba mu budde. Akati akakulizaako okuna nga ke kasinga okubaamu yoleke istirija al-huquq. Tawuba yonna ng'erimu haqqi za binadamu, olina haqqi y'omwanadamu gye wali azaamaanya erina okuddayo. Eyo nno ezimu ku tawuba eziridde edire ennyo. Tawuba yonna erimu haqqi ya binadamu tetuukirira mpaka ng'ozizaayo haqqi eyo. Ekyokulabirako, oli yali azamanya laptop nga basoma mu secondary mu university, mu bukulu n'ayogera okwetereza onoggula laptop eyo gizzeeyo onoonye yali nyiniyo omunoonye mulabe omuddize laptop ye. Oli azamanya ssente, wala simu, yali taabu, iPad, twala tugende. Tawuba yonna kasita ejjamu okuba nti erimu haqqi z'omwanadamu tejja kutuuka mpaka ng'ozizaayo haqqi y'omwanadamu eyo n'ogimuddiza gwe munafe. Ekibuzo ky'omukaaga, mumkin bitlakhis lana huququl ummal shar'an. Onasaba sheikhe atufundizeemu haqqi z'abakozi omukozesa zalina okumanya. Jjukira nti oba olina abakozi abakukolera mu dduuka lyo, olina maidi ewaka, alina haqqi ze ssebo oba nnyabo zolina okumanya era zotalina kulyazaamaanya wadde sekendi, era bw'oziryazaamaanya ajja kulinda ku qiyama. Kaakati ono abuuza Sheikh tufundizeemuko ku huququl ummalu haqqi zaabwe. هذا السؤال السادس، ممكن تلخص لنا حقوق العمال شرعا؟ حقوق العمال هي لهم حقوق تدخل في حقوق المسلمين بعضهم لبعض، وهناك حقوق خاصة بالأجارة أو العقد مع صاحب العمل. صاحب العمل عليه أن يصدق معهم فيما وعدهم، وأن يكون منفذا للعقد الذي بينهم لا يبخسهم شيئا، وعليه أن يعاملهم بالحسنى، وعليه أن يؤدي لهم حقوقهم حال استحقاقها، لا يؤخر حقوقهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعط الأجير أجره إذا جف عرقه، يعني أو قبل أن يجف عرقه، يعني أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني ليس إذا انتهى وتماطل الحق له، لا، وصل أو بلغ استحقاق ما له يجب أن تعطيه إياه. وعليه أن ينصح لهم عموما، يعني ما قبل العقد وأثناء العقد وما بعد العقد، فكلما كان محسنا سخيا هذا يبارك له. أن جعل الله عز وجل أرزاق أناس على يديك، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى،
هذه أمانة عليك أن تؤديها، وأن تحمد الله عز وجل لأنها فضل من الله عز وجل عليك أن أجرى أرزاق أناس على يدك. نعم، والله تعالى أعلم. Huququl ummal, haki z'abakozi zolina okusooka okuba nti omanya gwe munaffe atuuliriza, sooka omanye nti za miteeko ebiri. Waliwo haki zaabwe zimukkaanyizaako nga mujja ng'ajja okukola ku ndagaano. Ekyokulabirako ogenda kuba mukuumi wa gate. Ogenda kuba mukuumi wa gate ewaka, eyo haki ye n'omusaala ne gumanyikwa. Kaakati ate olw'okuba nti mukuumi wa gate tetujja kumulaba ng'ayoza mu mmotoka yo, kubanga ate ekyo teyakisayininga. Era bw'aba wakujooza aba alina gy'oliza ssente endala kubanga wali omuleeta, oba kusitula nsawo z'amanda. Aleeta omusajja ng'agenda kubeera mukuumi wa gate, naye n'osanga nga buli kalimu konna ewaka mulunzi, musituzi w'amanda, ate asaba kompawundi, ate asitula emigugu, ate buli kimu kyonna ng'akikola. Oteekeddwa okuba ng'omanya nti mu haqqi ze bw'oba oli obimuleeta byonna mwandibadde obimugamba. Bw'oba nga tewaba bimugamba konna k'ogenda okwongeramu kateekeddwa okuba nga kaliko empeera endala, amakulu omusaala olina okuba nga ajja kuba nti asasulwa mu ngeri emuba endala, kubanga ekyo teyakijjirira kikola. Era bw'ogenda okwegendereza ennyo. Bano abasajja Abayudaaya bazibu, batega obukodyo waba agaba emirimu ng'osayininga ebbaluwa ekuwa omulimu, ateekamu ebintu bingi akusibireyo. Okakkananga ogenda okulanga buli mulimu gwa kampani gwonna osobola okugukola kubanga wasayininga. Naye mu bimu ku byonna okumanya nti bwe bukwakkulira omukkaanyaako nga muyingira mu nkolagana naye, oteekeddwa okuba nga omanya nti avaawa era akomawa. Ekibuuzo ekyomusanvu, nasma'u an sahabiyya ismuha Ummu Ma'bad falimadha ishtuhirat fi sirati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tuwulira omukyala mu byafaayo by'Obuyisiraamu, sahabiyya erinnya lye bamitanga Ummu Ma'bad, lwaki ayatiikirira mu byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam? Ummu Ma'bad lwaki ayatiikirira mu byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam? Kati nowuliriza. يقول السائل، هذا السؤال السابع: نسمع صحابية اسمها أم معبد أو أم معبد، فلماذا اشتهرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أم معبد الخزاعية، يعني شهرتها كانت لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر عبد الله بن أريقط في الهجرة، وكانوا تخفوا من قريش، فأصابهم من الجهد ما أصابهم، فمروا على خيمتها وكان عندها يعني لم يكن عندها شيء تقري فيه الضيف، وكانت تتمنى أن عندها شيء حتى تطعمهم، فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، قال رآها هزيلة، قال هل هذه الشاة لكم؟ قالت نعم. قال هل تأذن لي أن أحلبها؟ قالت خذها إن كان بها لبنا أو حليبا. فأخذها ومسح على ضرعها وسمى ودعا الله سبحانه وتعالى فحلب منها لبنا، وصارت هذه الشاة تدر اللبن حتى تركها وهي تدر عند أم معبد، فاستغربت من هذا أشد الاستغراب. ويعني حصل بعد ذلك أن جاء أبو معبد وقصت له القصة وقال هذا الذي تطارده قريش، ثم حصل بعد ذلك أن أسلموا هاجر يعني هاجرت هي وزوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. هذه يعني قصتها باختصار، والله تعالى أعلم. أم معبد يمشالا yamba wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kaseera nga bali bafunyemu okutankana mu kkubo nga basenguka okuva e Makka ogenda e Madina. Mu kaseera ako yali ne banne Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ne Abdullah ibn Urayqa era yo yabawa embuzi yali talina mata ne bagikama, bamwitanga Ummu Ma'bad. Omukyalo oyo wabyafaayo nnyo muzira mu ummeeno akoko kakokka nabbi ke yayita ewakaawe n'abeerawo keddakiika ezaali entono ennyo, wafuuka wa kitiibwa. Ekifo ekyo kyafuuka kya bbeeyi n'amaka ago gafuuka ga bbeeyi, era waalambulwanga ekyafuuka kifo kumpi kya bulambuzi. N'omukyalo oyo nga bagendangawo nnyo okumukyalira oluvannyuma ekyategerekekwa nti yayitawoko
afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakati ali. Bamwitanga Ma'bad, mama Ma'bad, kubanga yino mvuka musaayi muto bamwitanga Ma'bad, era naye nga radiyallahu anhum jamia bonna basahabiya mukyala n'omulenzi Ma'bad yafuka sahaba radiyallahu anhum jamia wa arda. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نمبر 8 ما هو الأفضل؟ قراءة القرآن الكريم لمدة طويلة أو كثرة الاستغفار والتوبة والدعاء، فما هو الأفضل؟ أغفى كبين بيبلي كيغو شيخ شونامي لكيمبان بيتيزا وكسمينيو قرآن بانجي ديني نتلاوني سوما okubeera onembera mu istighfaru tauba dua safirullah la ilaha illallah kubyonna ekiriwo ekisinga ebbeeyi. Sheikh natulagamba uli okwanukula. السؤال الثامن يقول السائل: ما هو الأفضل؟ قراءة القرآن لمدة طويلة أو كثرة الاستغفار والتوبة والدعاء، فما هو الأفضل؟ الأفضل في هذا الأصلح لقلبك والأتقى له، ولذلك المرء يراوح بين الأعمال الصالحة حتى يكثر منها. فإذا أكثرت من قراءة القرآن ووجدت نفسك تريد أن غير إلى الذكر والاستغفار والدعاء، فالمراوحة بين أنواع العبادات لا شك أنها تجعل المرء يتزود أكثر. نعم والله تعالى أعلم. ekisinga beeyi gwekyolabanga kyo esinga okwetaaga mu mutima gwo okutuulaawo nobeera ku istighfaari nnyingi n'ettawuba n'edduwa kya beeyi sikizaaga n'okutuulaawo n'osoma busomyi Qur'an al-Karim ebbanga eppanvu nga tokoze istighfaaru nakyo kya beeyi. Ebiseera ebisinga gwe kyowulira nti ekijja okulayaha n'okuwummuza n'okuwa emirembe kyova ogenda nakyo. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ekibuzo eky'omwenda ma tafsiri qawlihi ta'ala hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Tusaba shekhe atugayizeemu mu aya eno hafidhu mu kumenya essala naddala essala ey'owakati. السؤال التاسع يقول: ما تفسير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ هنا الأمر بالمحافظة على الصلوات، والصلاة الوسطى قال المفسرون هي صلاة العصر، وصلاة العصر هنا معطوفة على الصلوات من باب عطف الخاص على العام. الله عز وجل خصها بالذكر هنا من بين سائر الصلوات لأنه قد يغفل عنها وقد يغفل الناس عنها، فيكون يعني بعد صلاة الظهر راحتهم فقد ينام عنها ويذهب وقت العصر والمرء لم يصلي، فهنا تأكيد على هذه الصلاة. وجاء في أدلة أخرى تأكيد على صلوات أخرى، فذكر صلاة معينة هو لتخصيصها بشيء هي تشترك معه أو فيه مع بقية الصلوات، لكن لأنه قد يغفل عنها أو قد يتكاسل عنها فيذكر أمرها تخصيصا. نعم والله تعالى أعلم. Eswala wano Allah tabarak atugamba Sheikh enti Allah tabarak wa taala yali akubiriza ummeeno okukuuma ennyo eswala mu biseera byazo zonna. Hafidhu ala salawati, as-salawati zeswala zonna ettaano, ate wa khussa n'anokolayo eswala emu kuzo ey'owakati, salawatul wusta eswala ey'owakati nga ya asiri nga abavunuzi bonna we bakyegattako, era
kino kiri mu kuba nti Allah tabaraka wa taala yanokolayo eswala emu zonna n'eswala ya asiri. Abanywa tulaga nti eswala ya asiri etera nnyo okubaamu obugayaavu, abandi bagigayalirira kumpi na kugenda mu magaribi oba na kujigatta ku magaribi oba na kugisaala mu budde bwayo nga buweddeko, kubanga jjukira nti lwogikereya ojja gisaala kiro, ate teweerabira nti eswala ez'ekiro za kiro tebazisaala misana, n'ez'emisana za misana tebazisaala kiro. Akati ne kiba nti omwanadamu Allah tabaraka wa taala yamulaza ku sala eno ya asiri okuba nti etera nnyo okuba mu bugayaavu olw'embeera ezitera okubaawo n'ez'emirimu n'okunyuka n'ebifaanagana ng'ebyo. Ekibuzo eky'ekkumi gwe munnaffe atuuliriza, ma tafsiri qawlihi taala bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Tuvunuliremu ku aya egamba nti bal tu'thiruna alhayata ad-dunya okunnyonnyola. السؤال العاشر يقول ما تفسير قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا فيه دلالة على ما يكون من كثير من الناس من تنافسهم في الدنيا وأقبالهم عليها، وأنهم يقدمون أمورها على أمور الآخرة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن تكون الآخرة هي الأهم، وأن نتكسب في الدنيا وأن نضرب بها بما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن لا نقدمها على الآخرة، لأن الآخرة هي الخير والأبقى. نعم، هذا معنى عام للآية والله تعالى أعلم. Sheikh atulaga wano nti Allah tabaraka wa taala yali ategeeza umma ye nti abantu bano basukkulumya obulamu buno obw'edduniya ne bumamalawo n'aleka ebya Allah tabaraka wa taala n'ava ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala, ye ng'alowooza nti buno obulamu bw'edduniya ye kitalo butalo, neyejjukira nti ate obwo temuli kantu. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Buli obw'enkomerero bwe businga obulungi era bwe bukusigalawo. Mokuvuga ya beeyi ya sente nyingi tuganye masha Allah naye byonna byakuggwawo. Obw'enkomerero bwe bulungi era bwe bugenda okusigalawo. Kaakati nno gwe munnange atuuliriza n'abanga Allah tabaraka wa taala yali akubiriza omwana Adamu okuba nti obulamu bw'edduniya tebukutwala nnyo, tebukumalaamu, kubanga ate bwe waakuggwawo. Ekibuzo eky'ekumi abuuza almar'a tas'alu an أحق الناس إليها بين الزوج والوالدين لنسبة حقوقهما. Omukyala abuuza nti kubaze n'abakaddeeka ani ate kati gwena okutunulira gwena okusaako nnyo essira, abazadde oba baze wange? Wulira okwanukula. السؤال 11 يقول المرء يسأل عن أحق الناس إليها بين الزوج والوالدين لنسبة حقوقهما. هنا في الحقيقة لا نحتاج إلى مقارنات، لأن كل هؤلاء لهم حق. لا شك أن الوالدين حقهما عظيم، والله سبحانه وتعالى قد قارن حق الوالدين بحق عبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الزوج، وأن الأزواج لهم حق ولهم على النساء درجة، فلا نحتاج إلى مقارنات وأيهما أحق، لكن على المرء أن يراعي كل الحقوق، فيعطي الوالدين حقهم العظيم، وكذلك المرأة تعطي الزوج حقها العظيم، وكذلك الزوج يعطي المرأة حقها العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وشرعه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Atwanukudde Sheikh n'atugamba nti zino haqqi za njawulo. Bombiriri bano bakuvunaanwako, balo alina haqqi ze za njawulo, ate teweerabira nti ate n'abakadde balina haqqi za njawulo. Tozigattika, zonna zisigala weeziri. Tokattika haqqi z'abakadde na za mwami ye zikwataganirawa, kubanga byokolera omwami birala ne byokolera abakadde birala.
toyinza kuddira ate byokolera mwami ko haqqi z'omwami ozitwalira abakadde abadan ekiro ekirina we kikwataganira sooka omanye haqqi z'abalozi ezirwa bonoozimanya ate ojja kumanya n'ez'abakadde naye tekitegeeza nti osukkulumira luwa kwaluwa buli omwena wasukkulumizibwa kubanga haqqi ye endala kuyooli tuyinza gamba nti osukkulumya ono kwoli kubanga buli omu alina yiye kiringa omukwano oguli wakati w'abafumba babiri ate si gwe mukwano oguli wakati w'omuzadde n'omwana naye nga ate gyonna giyitibwa mikwano naye gyawukana oliti emikwano egyo gyombiriri omukwano gwenna ku maama wange ate si gwa mukyala wange naye nga gwonna mukwano bika bya njawulo era bizannya lolo buli kimu kina lolo yaakyo mu ngeri emu bayendala kakano munange badde Imam Kyerino wano mu studios eza Paal FM 107 katonyeze mwenda ekkola eri omuntu wa bulijjo nkwagaliza ekiro ekirungi nkyalwa mukaaga tusinkane mu mimbar special bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum.